ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'ekumi ogw'omwaka oguwedde abasuubuzi abakolera mu kibuga Kampala bakeera mu kiyongobero eky'amaanyi olw'amataba agaali gayingiridde amayumba gaabwe mwe bakolera ng'eno gayonoona emmaali yaabwe abantu abaswayo mu 1000 ne bakosebwa bya nsusso. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yawalirizibwa okutuuka mu bizimbe bino okusobola okulaba ogwali gubadde n'oluvannyuma n'azzayo amawulire ku bye yali azudde w'omukulembeze w'eggwanga eyasuubiza abasuubuzi akasente akasaamusaamu okubadduukirira era mu nsiikano y'abasuubuzi nga baakulemberwamu obukulembeze bw'omukago ogutaba abasuubuzi gu Federation of Uganda's Traders Association gufuta gye baalimu ne Pulezidenti Museveni n'abasuubuzi obuwumbi 2. Kati ng'esigadde kaseera katono nnyo abakosebwa ensimbi okutonya kwa akaawunti zaabwe, abasuubuzi bano beekubidde endulu nga bagamba beekengedde obufere obwandiba kunkumula omukono mu kibya okuva ewa ssentebe wa Kasiita ow'ekiseera Issa Ssekitto gwe bagamba nti atandise okweyingiza mu nsonga zino kyataakola olubereberye. Ebbanga lyonna okuva twakosebwa amataba ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'Okitoba omwaka oguyise tuze tulwanagana n'ensonga zino paka we muzabye we zituuse. Tukozenga lisiti n'ebintu ebirala nga tuyambibwako abakulembeze baffe okuva mu futa, naye jjo nayewunyisizza nga ndaba omukulu era chairman w'abasuubuzi ba Kasiita omukulu Ssekitto ng'avaayo nga atugamba nti essente agenda wa Prime Minister oba yawandiise ebbaluwa ng'agitwala wa AD okumuwa listi ya State Council gye yakola nga tetukkaanya nayo. Naye neewuunyiza omwami oyo omukulu ataswala ayagala otwala ssente zaffe nga abaana baffe tebannaba kudda ku ssomero. Tulina obulumi bwa renti, buli kintu kitusobedde. Mwami Ssekitto yandibadde mugazi n'ava mu ssente z'abasuubuzi. Abantu balina ennaku, nze nga ayogera nina ennaku. Mukulu Ssekitto watandika ddi okutegerera ssente z'amataba oba lisiti z'abantu nga ggwe tewavaayo gy'oli kujja gye tuli kutegeera ffe abaafiirwa n'okwogera naffe. Naye saawa zino kuva omwezi gwa Novemba omwezi gw'Okitoba okutuuka olwaleero luno ennaku z'omwezi 5 ejjo luwakedde n'ozuukuka mu buliri bwo n'ogamba nti olwaleero luno ssente z'abaamataba tuzirina tugenda kukwata lisiti zaffe. Tulina lisiti gye tulunga ng'ogamba nti olina lisiti gye muliko mugenda gaba ssente z'abantu mutya. Enjega we yagwawo wajja gwe kennyini n'otugamba nti ensonga eno ogirekedde abasuubuzi. Wagirekera abasuubuzi twagenda ku KCCA era tewajja n'ogitulekera. Nitubeera wa Prime Minister tewajja n'ogitulekera. Museveni n'atuyita ekisozi ne tukuweereza ne invitation yojje ne weebuzaabuza ati kaseera kano olaba tutambuzza omulimu guno okumala emyezi 4 ate ovuddeyo ojja oyagala gwewagikamu. Bano boogedde nga bali mu kusoberwa olw'okutuukirira Ssekitto nga bamusaba okubayamba n'agaana nti kyokka beewuunya okulaba ng'ate essaawa ya leero abeekulubeesezaako. Amazzi nga gaakatuyingirira bankubye essimu ssaawa 11 ne ntuuka mu kibuga awo zaali ssaawa 12. We natuuka mu kibuga essimu gye nasooka okuba yaliyo oyo omwami nga twetaaga obuyambi bwe. Omwami oyo n'aŋŋamba nze kennyini n'aŋŋamba nti ebintu by'amazzi ebyo mbadde saagala biyingiramu nze kennyini nga sirimba. Naye n'ensonga y'amataba nakubira essimu n'otugamba nti no tugule ekitabo ekinene ekya bbulaaka. Twagula ebitabo ebinene mwami Ssekitto, naye okuva twagula ebitabo toddangamu yadde okutubuuzaako nti oba bannange ebitabo byakola ki. Ebitabo twabitereka n'eyo byavunda. So kati mwami Ssekitto mbadde nkusaba twali tukusaba n'obuwombeefu ffenna ng'aba vetting committee en'ensonga ogireke kubanga tugitambuzizza tugirambise bulungi tutuuse ewa baministers tutuuse mu offices ez'enjawulo. Ssekitto saagala oyingire mu mbeera y'abantu tetukumanyi ng'abantu ba wansi. Omukulembeze waffe mulungi nnyo ngeri obusuubuzi abitegeera ebya ifirizi eya values n'ebino ebyocompensation tabisobola. Waliwo ebitongole ebisobola ebyo. Kati basaba Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'ebitongole ebikwatibwako tamuwuliriza. Maama tukwebaza kubanga ssente wazituwa. Tukwegayiridde abantu abannakigwanyiza abajja mu ofiisi yo. Mama Misa Kabanda tutambudde naawe. Mama Nabbanja tusaba abantu abo bagobe bugobi mu office kubanga tebalina kiddako. Ssentebe wa Shauli yako ng'atwala ebizimbe 6 ebyakosebwa era ng'alumiriza okuwandiikira Ssekitto ebbaluwa ng'amusaba basale amagezi ku byali bibaddewo kyokka ono n'atamuddamu nga kale yeewuunya ate essaawa zino jjajja ekisa ekikwasiza ku basuubuzi era ng'onaamusabye okukomya ebikikinike byayogera ku mukago guno gwa futa. Nzijukira najjako mu ofiisi naye ebbaluwa gye nakuleetera nga nina ensonga nga nze ngiwandiise nenjikuwa mu ofiisi mwami Ssekitto
n'onsuubiza okunkubira essimu tewankubira ssimu yadde ate gwe gwovumirira dinandibadde nteesa buteesa tokuvumirira bakuyambyeko baguse ensu baagale bakwane tobavumirira bagayidinga ekyokola. Kyokka Yeeyisa Ssekitto bino abyesamudde bw'ategeezezza nga ye Road Mayor w'ekibuga Kampala bwe yamuwandiikidde olukalala lw'abaakosebwa okulwekenneenya okusobola okufunira abasuubuzi obwenkanya. Oweekitiibwa Road Mayor ng'ayitira eri omuntu we amumyuka assistant the Lord Mayor yatuwadde lipoota yonna eya gavumenti eyakolebwa KCCA n'ebitongole ebirala era nga lipoota eno eyakwasibwa Prime Minister nategeddeko nti Prime Minister n'agikwasa Permanent Secretary wa Ministry of Finance, Planning and Economic Development kubanga yekulire ebisasulirwa byonna. Alipoota eno tuteeseteese ojjanjulira abasuubuzi abaakosebwa esabbiiti ejja. Kimuli Abdallah ne John Maido bakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindirire.